Lawe watandise nabyo mwetegese mutya ku violence gye mwalabye mu primary za NRM kuba zitulaganga wetwolekera mu mwejjaawo 2026 kati ate gwe olinako ne kasampo ke Kawempe by elections za Nalukoola eyo district yo wonna gwotwalawo bwe kyewalabe wa Nalukoola kyakuwako sampo biki ebiyinza okuddirira mu kalulu kano oli mukazi wuuyo baddeto nekyakutwala mu ddwaliro violence yali mu parliament ku luno teyali mu field yali mu house mwennyini lwaki tomubuuziza bya Nuupu nga tannatuuka mu kyabo by'Abakama ewaabwe bye bakolayo lwaki tomubuuziza bya Nuupu nga tonnagenda mu kyabo by'Abakama tujja kutuukayo yonna katusooke kiri ekiri jeno kuba gye tuyise yonna nga tuli ku kyawamu ekya Uganda yonna kuba na kino kikwata ku Uganda yonna simubuuza Kampala yokka kuba violence teyali wano wokka walaba ekyali Sembabule walaba ekyali mu Western Uganda wali Isingiro n'eri wansi Mubende neyaziza nnyo kibuuzo ekyo okusookera ddala nga bannayuganda tukyalina essuubi kubanga twazaalibwa mu Uganda tetulina nsi ndala so buli kyonna kitatambula bulungi mu ggwanga Uganda mu nsonga z'ebyobukulembeze n'ebyobululu tugenda kulwana nakyo nga tuli wano Uganda naye ekibuuzo kiri nti makubo ki ge tusobola okuyitamu kati okusookera ddala ndowooza ekizibu nga Uganda twakitegedde ffenna nti bannaffe abalina obuvunaanyizibwa mu kuteekateeka obululu kuba gye twandiise Electoral Commission ya Uganda erinamu obunafu mu kwetengerera kwayo kubanga tukiwulidde oyogera ku yabyabakama waliwo obunafu mu kwetengerera nti weewaawo nga ssemateeka abagamba nti enebeera nga Electoral Commission eyeetengeredde ekola emirimu gyayo nga talina gwetidde ku liiso naye tukirabye mu bikolwa nga waliwo okutaataaganyizibwa nga kiva mu bo bennyini mu bigambo byabwe ne mu ngeri gye babadde nga bakyadressingamu ngenda kireeta mu example bwenti nti Electoral Commission emirundi mingi abakungu bazze babuuzibwa ku mivuyo egigenze mu maaso mu bululu bo nga bagamba nti ffe nga Electoral Commission obuvunaanyizibwa bwaffe ffe tuteekateeka akalulu ne babuuza nti ate security eno ey'amaanyi abamu bambadde leeya abana babeera n'emmundu abakuba abantu emiggo ate bano mubagambako ki ogenda okutunulira nga Electoral Commission awo yeebalamawo nga yeekugamba nti ffe tulina obuvunaanyizibwa bamasomero abalonzi ba NRM okuteekateeka akalulu then security yo neebanga ekola obuvunaanyizibwa bwawe okukuuma emirembe ne security naye unfortunately Electoral Commission ezekiraga nti emivuyo gyonna giba gyetobokedde mu kulonda nga amaanyi agasusse gakozesebwa security oba abo babala beetaddewo kubanga balinga abakuuma ebyokulonda nga yeeraga nti tebiyinaamu mukono ate ngeraga nti talina kyakubakolera kati obuwamba obusooka Electoral Commission bwerina nti abakuuma ddembe oba abantu abamu abava mu security abamu nga baba mule abala mu uniform bagenda ne bawamba okulonda ne bakozesa violence ne bakuba abantu ne bawamba obuboxi Electoral Commission ne banga eri powerless kati awo waliwo obuwamba obusooka obukulaga nti Electoral Commission olumu eremerera okukola emirimu gyayo muki obwetengerevu ekyokubiri bw'oba otunuulidde Electoral Commission ennonda gye balondebwamu abatula kakiiko ako n'engoba gye balina okugobebwamu ng'oredde atuddeko ng'omukulembeze y'alina okubalonda ate ng'alina obuvunaanyizibwa okulikomeninga okugoba kwabwe olabanga wabeerawo obuzibu nti balina gwe bakolera bwewaawo nga mu bigambo basobola okugamba nti si gwe tukolera naye omuntu yenna bw'akuwa omulimu ebiseera ebisinga waliwo ekitiibwa ky'omuwa ekyenjawulo kubanga yaba kukumye ku mulimu ogwo nga senga akugobako oba tokyalina mulimu kitegeeza nti osobola omuntu oyo asobola okubanga olumu direction and control ayina gwakolera ate n'alema okukola akalulu akali fair and
nimwatereza ne mukayita Independent Electoral Commission. Ke kali kentandikiddeko kati nkumenyera elements eziremeseza Electoral Commission okuba independent. Kwa betuba tunafuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Tulina okukakasa nti Electoral Commission ya Uganda eri independent ng'ekigambo bwe bakiwandiika mu mateeka. Independence si kwogera bwogezi nti gudi yeetengeredde. Naye nga ne mu finance mu bisigadde teyeetengeredde. Kyetaaga Electoral Commission eyeetengeredde mu ngeri gyerondebwamu ng'omuntu agironze alina okubagoba ng'ate teyeetaba mu kalulu. Okay. Ekyokubiri nga ssente ze bakozesa okuddukanya emirimu gyabwe ziri independent nga kwegamba ssente awesitegeera tebali independent mu ssente kuba kyemanyi nti bakola budget yaabwe ne bagireeta mu parliament mu ababaka ne muyisa ssente ne muzibawa ate waliwo abayingirira ku nsaasaanya yaabwe nga bwe nkutegeeza ssente zino ziyita mu mitenderera nga bw'ogamba nti kati ssente ziyita ne zigenda mu Ministry of Finance kwa zigira mu budget n'ebirala ne zitemwatemwa n'ebisigadde so ensonga ya finance eyo nayo tusobola okwongera ne tugyetegerezaamu miwaatu akyemirala gye tusobola okucreatinga naye banga Electoral Commission tefukaamirira nnyo kubanga tulabyeko situations. Mpewe clarification now. Kakweyo ka information mukulu kakoza. At least nali ku parliament banga eriwera. Myaka mingi. Myaka 2. 2 malamba. I think ba member of parliament kibalina okukola bagoberera amateeka ge twateekawo agebya agafuka esente eziva mu treasury. Okay. Kubanga aliwo etteeka bwaba bayisa appropriation bill mulimu self accounting bodies ng'eyi Electoral Commission bw'oleeta budget yaayo tebagikwatako era vote eyo egenda butereevu mu Electoral Commission maybe kibalina okuscrutinizinga egyo ne president agikwatako kasita bamala okugiyisa kiringa parliamentary commission bw'eyisa budget waliwo 7 commissions nga eziri accountable bo self accounting nga ne president alina kati balina okukola maybe bwe basindika ssente balina okudemandinga audit report ssente ze bayisiza zakoze ebyo okulaga ensaasaanya ssente kuba bo bennyini be bagiyisa era kasita bamala okugiyisa ne bakola appropriation act a bill neita ne bajja consenting ezo ssente tewali azikwatako okujjako kibalina okugamba nti bademanding accountability. Okay. Doza clarification ndowooza eweddeyo awo actually wembadde nanzija nti ssente zino Electoral Commission ng'emaze okuzifuna whatever it is tulina okuddayo bulungi mu kabada ne twetegereza nti bwe tuba tumaze okugiwa ssente ezo ddala kituufu tezisomolwa kubanga twakafuna wano mu parliament reports nyingi nnyo ne ku bitongole ebirala ebiri nga birina okwacountingira ssente zaabyo naye nga ogenda okwetegereza embaga nti ssente zaali zirina kukola kino naye ate za diverting ba nezikola ki nezikola ebirala kyobola nti ku IGG lindako ekyo tekimenya mateeka kuba bwenzira keno wansi ku local governments batera n'obakwata kaawo ne bamugamba nti ssente zaali za kuzimba luguudo luno wazimba mu ssomero nga kyeyakola nakyo kya public interest kakati bano obuzibu bwe tulina ti amateeka weegali era kyobola njogedde mbadde ntandisa n'okukoona ku IGG ti IGG ebimu ku byatunuulira byebyo naye njagala ojjukira nti IGG era yajjako n'agamba sigumusa ebiri n'agamba nti naye yadde akwata naye amaliriza olumu ali ku bwennyanja obuto waliyo